kulongosa kibuga kyaffe pulezidenti akisange nga kyakayakana era nga mwasookedde wano mu kibuga kya Ssaabasajja olwaleero tumulindiridde n'essanyu lingi nnyo. Olunaku lw'enkya bannamasaka abasinga basazeewo si lwa kukola, balinda mwagalwa waabwe, mwagalwa w'abantu, pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ssebo mukama wange olunaku lw'enkya tukulinze n'amaanyi mangi nnyo. Eggwanga libadde lirindiridde okuwulira Masaka ki gyeyimiriddeko. Obudde buno gwe mukisa gwe tufunye okulaga Uganda yonna nti Masaka tuli ba Kyagulanyi. Tetusuubirayo wa security yenna kufuna birowoozo birala ekiro ekigenda okuteesa olunaku lw'enkya. Etukkaanyizzaako ebadde bya kisajja kikulu era abakulu bonna mu poliisi n'amagye ag'ekasijogiro agakiikiriddwa security organization zonna ezikola Greater Masaka zikiikiriddwa. Kyetuliko kyekyokulaba nti tutambulira wamu okulaba nti buli omu amanya obuvunaanyizibwa bwe mu mbeera y'okwaniriza mukama waabwe owa pulezidenti wa National Platform. Era tusazeewo era ne tukkaanya nti omuntu yenna anaamenya amateeka agenda kuvunaanibwa nga ye omuntu, era nabo kye bakkiriza nti tewali kutaataaganya bizinesi, era ne beeyama okugoberera oba okuwuliriza n'okugondera saako okuyita mu makubo ge tugenda obbawa.